Webale kubanga okyatwekumiddeko nze Nantiza Juliet okutuusako alipoota embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde. Ng'enkuba ekyagenda maaso okutonya mu bitundu by'eggwanga ebitaliimu yo alipoota ey'enkuba eraga nga Kabale yafunye enkuba eyawezezza milimita 26 n'obutundutundu 9, Tooro n'eba n'enkuba eyawezezza milimita 16 n'obutundutundu 3 ate yo Jinja n'eba n'enkuba eyawezezza milimita 13 n'obutundutundu 4. Nga kino nno kyavudde ku bire ebireeta enkuba okwongera okusenvula okudda mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe. Ku makya tusuubira okeera n'enkuba entonotono ku bitundu ebyo ebyebulunguludde olubalama lw'ennyanja Nalubaale, omwono nga mwotwalidde Kasese ssaako ne Masindi. Ebitundu ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kakubakubamu. Olw'eggulo ebitundu ebyo ebiri ku lubuubuuto olw'ebugwanjuba ssaako ne ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale tusuubira okubaayo n'enkuba entonotono, wabula nga enkuba eno tugisuubira okubaamu n'okubwatuka okw'eggulu. Ebitundu ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kakubakubamu. Nga n'olw'embeera eyo ebbugumu mu bitundu ebyo eby'e Moroto, Tooro, Kasese ssaako ne Mubende ebbugumu tuyise okutuuka ku degrees 28, Kampala ssaako ne Mirano ebbugumu tuyise okutuuka ku degrees 27, olwo ne mu nsozi ez'e Kabale ebbugumu tuyise okutuuka ku degrees 22. Ebibuga ebimu eby'ebunaayira Nairobi ssaako ne mu Dubai tusuubira akasana okwaka ate ewamu nga bwe kakubakubamu. Olwo yo mu Kigali ssaako ne mu Brussels tusuubirayo enkuba nga n'ebbugumu mu Brussels tulisuubira okutuuka ku degrees 16 zokka zokka. Awo nno gwasuubira okutambulako mu bibuga ebyo tukusaba ogende nga weeteekedde embeera eyo. Okumanya ebisingawo genda ku mutimbagano gwaffe nga bw'ogulaba. Nsigadde nze Nantiza Juliet.